Ebbaluwa ya Pawulo eri Filemooni. Essuula esooka. Okulamusa eyawandiikirwa ebbaluwa. Pawulo, omusibe wa Kristo Yesu, ne Timoseewo owooluganda, eri Filemooni omwagalwa era mukozi munnaffe, ne Apofiya owooluganda, ne Alukipo mulwanyi munnaffe, n'ekkanisa eri mu nnyumba yo. Ekisa n'emirembe ebiva eri Katonda waffe ne Mukama waffe Yesu Kristo bibeerenga nammwe. Okwebaza n'okusaba. Neebaza Katonda wange bulijjo bwe nkujjukira mu kusaba kwange, kubanga mpulira okwagala kwo n'okukkiriza kw'olina eri Mukama waffe Yesu n'eri abatukuvu bonna, era nsaba nti okutegeeza abalala okukkiriza kwo kuleetere okumanya ebirungi bye tulina mu Kristo. Kubanga nfunye essanyu lingi n'okuwummuzibwa mu mutima ebiva mu kwagala kwo owooluganda, kubanga emyoyo gy'abatukuvu gizziddwa buggya ku lulwo. Okusaba okuzza Onesimo. Kale, newankubadde nga nina obuvumu bwonna mu Kristo okukulagira okukola ekisaana, naye olw'okwagala nkwegayirira bwegayirizi, nze Pawulo, omubaka era kaakano omusibe olwa Kristo Yesu, nkwegayirira olw'omwana wange Onesimo gwe nfuukidde kitaawe mu busibe bwange, ataakugasanga edda, naye kaakano atugasa ffembi, gwe nange, gwe nkomyawo gy'oli, ye gwe mutima gwange gwe nkuweereza. Nandibadde musanyufu okumusigaza, alyoke ampeerezenga mu kifo kyo mu kiseera eky'okusibibwa kwange olw'enjiri, naye saagadde kukikola nga tonzikirizza, obulungi bwo buleme okubeera mu kuwalirizibwa wabula mu kwagala. Kubanga mpozi kyeyava ayawukana naawe ekiseera, olyoke obeerenga naye emirembe n'emirembe, nga takyali muddu buddu, naye ng'asingako awo, ng'afuuse owooluganda omwagalwa, naddala gye ndi, naye era okusingira ddala eri ggwe mu mubiri ne mu Mukama waffe. Kale obanga ondowooza nze okubeera munno, musembeze nga bwe wandinsembezezza. Naye obanga alina kye yakusobya, obanga omubanja ekintu kyonna, kibalire nze. Nze Pawulo mpandiise n'omukono gwange, nze ndisasula. Sijja kukugamba nti nkubanja, era naawe wekka. Kale owooluganda, onsanyuse mu Mukama waffe, owummuze omwoyo gwange mu Kristo. Okumaliriza. Kuwandiikidde nga neesiga obuwulize bwo, nga mmanyi ng'ojja kukikola oba n'okusingawo. Ate ekirala, ntegekera we ndisula, kubanga nsuubira olw'okusaba kwammwe muliweebwa okundaba. Epafula musibe munnange mu Kristo Yesu akulamusizza, ne Makko, Alisutalukko, Dema, Lukka, bakozi bannange. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeerenga n'omwoyo gwammwe.